ekyo kingana otya ati gwe noteeka ku mask nze Okay. kubanga tusiibula nono ateekeko sebo nze ndowooza nti okusoomooza okuliwo nga tuli ku byenjigiriza byonna byogeddwa mukulu Kiwanda ye tumutuma atuuse kano so omwami Kiwanda abaana bonna bwe bwagambye baafuna embuto baani bagamba ti wensonyi bayinza obutasobola kudda mu masomero si bakuba babagaanyi naye n'olwensonyi nga bw'omanyi stigima kyekiseera minisitule ya genda eddemu emyaka 2 walingawo skilling programs yaweranga obusente obutonotono bw'emitwalo 2.29 abaana ne basoma amasomero ago gye gali bagazuukuse abaana abo basobole okubanga basoma ebyo abatasobodde kuddawa eri kubanga ne bwe tunayogera tukeesa obudde n'abamu abaana ab'ekyayi nga tebakyaddayo okusoma baki bangi abagezze abeera banga kati babbeeyi abasobodde okuweereza ku mmere mu tawuni abaweereza mu buwoteeri ne bamuwaanawaana nalowooza nti kati waali bonna weebali skilling programs ziddemu kyeya wamala abadde otumira Sadamu Kisoga nkulabye Ntale Kisoga ezizinga mbalayo muweereza message olwaleero nga tuli mu mbeera yonna omukulu oli akugamba nti uniform fees ali badde mitwalo 7.8 naye ati mu private naye mu government sebo police bazituukirize it has supervise it has to be control waliwo amusomera kajja okwongeza ng'oli agamba lwaki wamututteyo gwokola ki naye eno ge gasobola UPE schools nga bwe bwagambye n'omutwalo someone complain basabye omutwalo n'olwekyo nga basiibula abewaffe Mukono South bakama bange ne bannakyaggwe bonna buli omukola obusobozi bwe kyebusobola twala omwana ku level okola omugolo omusana gambye yasomera mu mbeera ndala naye kati wakitiibwa n'obu buli omu wasomera mu mbeera ki ndala osobola okufuuka ow'ekitalo kasita omuzadde afaayo abantu bajja kufaayo okusomesa abaana mu mbeera zonna mukama bakuume mbaagala nnyo webale nnyo Honorable Mayanja Honorable Kiwanda nzija